members of parliament. Rose muchala. Rose Rwabushaija ndoja ebawe. Inyali ya Kiganda. Neero Abushaija Rose. Jakumuno nyako. Gabo ulira era ona Luttamaguzi ne mwali mu studio. Nze wange bera open discussion. Sijjako microphone. Kasto okujja ko ng'olinda ba avumye munne. Ndaba nga bigenze wala nnyo nga njijjako naye wano mbeba open discussion lwango oli akukutte mu liiso nayo mukwate mu nnyindo mutambulira awo olaba ngo oli akuluma ko olugalo namwe mulumeke nnyindo open discussion tovaayo kutawuluza mbatawuluza ekyo kigenze wala nnyo wale open discussion nga kiri okay interaction nemba nga mususe wonde tuba mu debate ngaba ntibagiyita nti tuba mu debate nti oli awangudde wantu tuba mu analysis tuli muntu alaba ayine ngeri gyalabamu ebintu bye none ensonga tewali awangudde buli muntu agenda n'endowooza ye gyabalabyemu ebintu bino mu Uganda professor ng'ogenda alaba ku hamu Kigundu amugambe si munoonya abagaga mujja kumulaba amulaba ku hamu Kigundu amugambe ng'ababaka ba parliament twasiimye omulimu gwo gw'okusimba ebimuli bino kwetoloola eggwanga yes tiimu yenjirabako hamu abali mu kusimba okoze omulimu munene akulaba akugambe yadde oliwo eri saidi eri akugambe nti Luttamaguzi MP wa Nakaseke shadow minister w'ebyettaka akwebaziza okulongoosa ekibuga hamu okusimbamu ebimuli naye kyenkusaba nze sobola kujja gy'oli ebimuli ebimu abagaga tubatya ebimuli ebimu babisimbye wansi wa miti gy'amasannyalaze bijja kwonooneka ebimuli byaffe ebyo ate nga mubitaddemu bajja kujja babisaawo so nga bakyagenda mu maaso olw'okuba bakabiteekayo bikyali bito babikole transfer naddala ebiri wansi wa waya z'amasannyalaze yes bisobola okuvaayo ng'enkuba etonye alaba ku hamu Kigundu omugagga wo mu kibuga amugambe wa appreciate his work naye ebimuli ebimu batadde wansi wa waya nga mwamanya gadingwa shadow minister w'ettaka mwamanya ettaka lyonna lyayina ngeri gyalifunamu kakati wano ebyettaka buli omu alifuna mu ngeri ye waliwo abalifuna mu ngeri eri open neetali open kati nga boolaba tubadde tukola investigation ku ttaka Museveni yatunze Ekkomera ly'e Luzira n'aliguza Abachina kati nayo tubina investigation ettaka ly'ennaku ebibeera mu president Museveni mwangu wa mangu nkugambye Museveni yatunze Ekkomera ly'e Luzira yaliguza Abachina oyagala nkuwa amabaluwa kati mwe mugenza okulaba kanso bino bye mwogerako ngaffe twakigize naye n'olwekyo ssebo bw'obuuza ettaka lingi era erimu makubo getutamanyi naye ate bw'oleeta ettaka nga otadde investments nga zikola amakulu we appreciate so sirwana nawe for example bwe bakuwa ettaka n'oteekawo eddwaliro eddwaliro terimanyizo professor mbadde mulwadde omukemiko yanjokya naye bwe ngenda mu ddwaliro ninsanga eddwaliro nga ddungi sibuuza eddwaliro lya Munyankole lya Muganda lya Mukiga mbuuza nti eddwaliro weeriri kasita baba w'ettaka ne muteekawo investments eziyamba bannayuganda we have no problem with you sebo akokengize sebo omukulu oyo kempisaawo ngondi ampadde message Katongole kiti kya mwogo nti gotumira ddala wa hamu sebo Katongole kiti kya mwogo gende wa hamu omutwebalize gundi yakoze Honorable Luttamaguzi atumenze naye anti kakati sebo lwaki ono mugizo gamba aye tetumusinkana ninaku ezo twagenda ku kisaawe ekyenga ababaka enakivubo ne tulaba okulambula omulimu gwakoze kuba tukola oversight yaffe ne tulaba omulimu gwe tukoze mayinffe tetuzimba bunaaka mubaako nekyokoze tumugamba thank you so much kino ekisaawe ekyokoze naye kyetukusaba parking anti kyenkugambye parking mujja bajja ginonyawo bongere okuginoonya kati naffe nga babaka ba parliament tusaba kundiba tugisambirengawo kyetwaje kyatutwalayo ate amakulu agawula kakati ate neje musaba hamu kyemusome mumulooza abaka tebasamba ndiba kakati kyetumusaba hamu yes omanyi gwe sente zetusasula eryerugogo kakati tumusaba
mwatuweko tusambirengako ku mupiira ku kisaawe ekyo neve kyemusaba bagita PPP public private partnership kyemusaba ku kisaawe ekyo nga kitaddewo abebika bya Buganda bakubiremu ku ndiba kimanyi tuwaliwo obutakkaanya yalinako obutakkaanya na Buganda waliwo abanna abaali bamuge tojjukire emabegota ebyo byaggwa kakati ffe nga Buganda naffe musaba ngo mu Muganda munne nti Ssaabasajja Kabaka bw'atuuka okuteekateeka emikolo gyaffe emipiira egya Buganda naffe atuwe kusambirekawo ku ndiba nga parliament atukusambireko ku ndiba ekiti kya Muwoga agambye gwoba otuma Ssebo omubaka kanso abantu babuuze kutandika emirimu Ssebo neyanza nnyo Profesa Walusimbi ow'Effumbe na kaseera professor nze gwawo soko okubuuza ku gujja kwabuuza ngasirabika gujja kwabuuza Ssebo neyanza nnyo Profesa Walusimbi ow'Effumbe ne tiimu yo gyokola nayo Abdul Tebukoza Kadima n'abalala abo ababeera mu byuma betutalaba n'abakulembeze ba n'abakulembeze ba Radio Beat abantu mukama waffe George yakulya ebigenda ku mpewo omumanyi wali omulabyeko batuwulira n'awulira n'Insiima n'awulira Honorable Luttamaguzi naye naffe tubeebaza olw'omukisa ogwo n'okuba nga abasobola okutusoosowaza ne batuyita oba oliawo nzikiriza Ssebo ntandike ne bennyina mu studio Honorable ababiri Honorable Luttamaguzi Paulson Kasana Semakula ow'Olugave yinzo ekyo Ssebo webale nnyo Ssebo ne Honorable ebyo lindako ne Honorable Katende Gordon Dr. Sematiko ojja mubuuza nti ne Walugave naye nga munnasingo ekyo sikireka nasingo bamusasuza ebukadde 4 Ssebo yakaluka wakakwatamu ate ne bamusasuza ebukadde 4 kisoboka Ssebo balina musasuza milioni 5 kubanga kooti ekugamba oprocessingo no council wafolage ebina bivaawa oyo omuyaya amusaba sente tekisoboka tomutanulira Ssebo ndowooza nti babaddeyo mu gye tuyita taxation hearing session eyo oba oliawo okulaba butya bwe batematema zino zigwawa zino zigwanawo n'ebirala nzikiriza Ssebo mbuuze ku oyo yenna agyekuumiddeko ekintabule ky'omuziki 96 akawumuza 3 e Kampala 91 akawumuza 0 eri ewaffe mu Greater Masaka bonna mbabuuzizaako era bagyekuumiddeko Ssebo nzikiriza afunye ebirungi muyozeeyoze era musimireko Mukama Katonda olw'ebyo ebirungi byafunye ate afunye okusomoozebwa okwenjawulo naye musaasireko nnyo naye matters of national importance Ssebo nyina 2 era nga ezantuukiriddwa abantu mu Uganda wano ekisooka kya byonna ensimbi zibuze nnyo ennaku zino Munnayuganda alina okukimanya oba buvunanyizibwa bwe buweze ensimbi zibuze nnyo so n'olwekyo buli alina omulimu gwakola yiiya gezaako okuyiiya sitegeeza bumenyi bw'amateeka wabula ku pulaninga w'ekirala oba oliawo ekinaagulira magala eddiba Ssebo ekyo kimu ekyokubiri Ssebo ennaku zino tuli mu global warming ebugumu yes ebugumu lyayitiridde nnyo era nyina gye nabadde ku mukutu ogumu ogwa radio omuntu nambuuza kino tekiri mu government omanyi buli kintu ekijja bo balowooza gavumenti yayidde ssente z'enkuba kakati njagala bwe nabadde nga nkola interaction yange n'aba Uganda Meteorological Centers bali abente Meteorological Center yes abakola ku ntebereza y'obudde ekyamazima bagambye global warming nga bagiwulira nti global eri chansi yonna yes ebugumo abantu abamu tebakyebika eri ewaffe mu Greater Masaka abantu abeekabula Kashaga Maruddawa mu district y'Erwengo tebeebika nawo ne Kampala ndowooza tetukyebika ekiro olwa heat eyo naye ereetebwa ebintu bibiri ekisooka kya byonna climate change long time climate change eshiftinga mu temperatures nosanga nga the sun enjuba ngerwa ekyuka ekakoko wansi katono netuuka ku surface y'ensi bwetu webale nnyo tweyongera ku katono yes ebyo saabisoma nnyo bya science naye ngezaako okubinnyonnyola maama wange ali eri gye bayita Lwettamu
abimanye gwe bayita mukaka bano Sara kakati ne kirala okusanyawo obutonde bw'ensi abantu kibakoze basaale mu kusanyawo obutonde bw'ensi kyovora banga tufuna government atenga ne obwetero okukola ebiseera bisinga bungi nti weyawuze zentera okulengera mu ntobazi nti ba investor government yesinza obawo entobazi ezo zonna anti ministry number weri eya environment era ni baba wa entobazi nga tebamanyi nti baba wadde egundi tukivumirira era twagezaako okukivumirira naye abamu ne bagamba baba wa license omanyi okukolera mu lutobazi lwonna lutobazi lwonna so kakati oteeke okubeera ne license era ebimu twavumirirako ko license kitegeeza nti awantu wafudde anti license agigaba abeera ministry yamanya nti wano gundi twamuwadde license okukolera wano gundi twamuwadde license okukolera wano naye ate mwabo era mulimu n'abeerimbika so sebo mpumbawumba na point endala sebo nga obudde kubanga budduka ensonga y'abanyarwanda abazaalibwa mu Uganda abagala baweebwe mu kosuni bakyusaka y'abanyarwanda abazaalibwa mu Uganda ebadde ki ndi omu kuligo ttiimu yaabwe nga ekulembeddwa honorable Dr. Mukasa Fred Mbidde abanyarwanda abazaalibwa wano mu Uganda sebo basanze okusomoozebwa kunene nnyo okufuna ebiwandiiko bya Uganda era babasosolebwa ddala sebo honorable babasindikiriza nga ruti era bwe bagenda mu national IDs tebazifuna ne passport akoyogeddeko kanso twakadibetinzeeko wano tewali yali asosodde munyarwanda nti addeyo ewaabwe ataddewangawaawuliriza kyegamba tulaba mu kulembeza akajanja kanene usimanyi bw'abanyarwanda okwesukkulumya wano bw'obeera mu Uganda is one family oba oli Murundi oba oli munyarwanda oba oli muki ababa bali emabega ababaleetesa akajanja mbu mulina okwesukkulumya mbu muli banyarwanda n'olwekyo era ffe tugamba nze ni mubaka parliament ebitundu byenkulembera tebiriimu baganda bokka naffe bwe tufuluma ebweru ensi ezo teziriimu naffe tugenda ebweru era twagala okubawa ekyokulabirako njagala kunoonya Mbidde kubanga abo be bavuzaabuza abantu abo omunyarwanda ali wano naye Munnayuganda olira sebo nga tonna noonya Mbidde kubanga gwoli naye wa munyarwanda ali wano yazaalibwa wano naye Munnayuganda ngera unolaba e Rwanda waliwo bannayuganda abazaaliddwa ne buje bali mwalimu oliddeko bannayuganda abazaaliddwa e Rwanda nga bakola akajanja ke mukola basabe babufe special status e Rwanda tuzaaliddwa wano kati kye twagala okubagamba temusiikuulira bannarwanda bali wano kano kakugamba nga omukulembeze temusiikuulira bannarwanda bali wano politics agenda maaso mubaleke bakole emirimu gyabwe nga bwe bagikola bulijjo babeerawo naffe balya banywa bawasa bali bulungi bakole emirimu gyabwe oba Mbidde talina byakukola naawe kanso gakibayo Honorable Luttamaguzi teyatutegedde era tannatege akiguddemu bugwi mbadde nkigoberera kanso nedda okiguddemu bugwi kifule debate nnyo kubanga si ye debate y'olwaleero nawo abanyarwanda abazaalibwa wano e Uganda ffe twagala abantu bawula ebintu bibiri twagala abantu bawule kye bayita citizenship twagala abantu bawule kye bayita nationality citizenship ebeera created by a municipal law etteeka likoliddwa mu kitundu etteeka likoleddwa mu ggwanga lyonna ne tugamba eyo yerigo kwegamba ereetebwa gavumenti oba state nega nti you a citizen naye nga gwe tonnabeera citizen osooka kubeera national ow'eggwanga eryo olina okuba munnansi nga kuba mutuuze yes nga tonnaba kuba mutuuze kyova olaba nti mu butuuze wewabeerera nti oteekebwa okuleeta kino oteekebwa okupuruvinga kino n'ebirala kakati nga tebannaba kuleeta mateeka abanyarwanda abazaalibwa wano bannayuganda okusookera ddala tebana kibaako kyonna tebana biwandiiko byonna babeera bannayuganda kati ekizibu kye basanze abanyarwanda bwe bagenda okufuna ebiwandiiko nga basosolebwa nga bagamba nti mugende e Rwanda gye muba mukola ki mubifune kati buli honorable kankwe submission now kati buli district ya Uganda yonna ffe twabadde mu lukiiko lwa umubaano olukulirwa Kananura kakati bwe twabadde mu lukiiko abantu batestifyinga nga bagamba nti bwe tugenda ku immigration
okufuna ebiwandiiko ne offices endala batusosola ne baga nti mugende mu bifune wa Rwanda. Yes, ekyokubiri batuteeka ku nninga nti tuprovinge obuzaale bwaffe beyond reasonable doubt. Of course they have to do so. Yes, mpuliriza. Nze bwe ngenda mu America bangamba prove you a member of parliament. Yes, nembayo. Ulira kakati abaana abazaaliddwa wano katugeze omuntu yawasiddwa mu Nyarwanda agenze ekiboga nazaalayo omwana bwazaalayo omwana nga Honorable Katende yamukoze ki yamuzadde n'akulira ekiboge wa maama we nayiga olulimi olwo nga lwayogera kuba maama we ng'ayogera Lunyarwanda. Yes. Kakati bwe baba when you are subjected to an interview ku immigration tebakuwa fair hearing kubanga olulimi ekyo kimu ekyokubiri ng'ogyeko ekya fair hearing twagala bateekewo kye bayita identity nga basobola okwidentifying ntono muzaale wa wano ono muzaale wa zebuzi ekyo kitono nnyo now ekyokusatu mpuliriza kye tusembayo nakyo we are proposing a bill ereetebwe ku floor ya parliament nga tufuna ebirowoozo okuva mu bantu ab'enjawulo not Banyarwanda bokka but even the roving ethnic groups amawanga amalala agazze obuzimu yes Somalis, Sudanese for identity and management Congolese kino kyensembayo nakyo uliriza nsembayo na kino Honorable lwaki Abanyarwanda essaawa zino abazalibwa mu Uganda basosolebwa ku nsonga eyo naye bwe baba balonda tebabasosola era bakuba akalulu nga munnansi omulala bwakola ki webale nnyo kansoni nekankamweko ng'omukulembeze okusosola Abanyarwanda kibi owulira okusosola omuntu yenna ku lw'eggwanga lye kibi kubanga Uganda ekolebwa amawanga mangi ag'enjawulo ate naffe tetubeera wano wekka mu Uganda naye muleke okwefuula okuteekawo special status gye musaba embidde gyakusa uliriza ebigambo byange nze akuganze njo kuteeseza mu parliament nebyogerere eno nga tolina ajja kuteeseza banyongole bajja kututeeseza anti uliriza ate waki bulijjo tebakuteeseza waki tebakuteeseza n'ofuna kati ffe kye tugamba abantu n'abatuliza kuba eno leedi ewulirwa n'ababaka ba parliament n'abakungu okusosola omuntu olw'eggwanga lye kibi nnyo ddala that's very bad. Ekyokubiri bw'oba olina eggwanga lyonna n'ojja ne weegulumiza wano mu Uganda ekyo kibi omuntu oyagala special status ffe ng'Abanyarwanda ekyo tekigenda kubaawo bw'oba owulira nti bakusosola wano mu Uganda ogenda mu ggwanga lyo gye batakuwalana era ensonga lwaki olaba ffe tubagamba tososola omuntu kuba nti Murundi muki wano tulinawo Abarundi uliriza sebo wali obawuliddeko nga bagamba mbugala ku tebavaayo oba balimba na Rwanda nabo uliriza sebo tulinawo Abakongo bali mu kunoonya amendment ekwata ku ki lwaki abala tebagireeta kakati tulinawo wano Abasudani nabo we bali wano tulinawo amawanga gonna ag'enjawulo n'Abayindi nabo nawulira nabo baagala kwegulumiza mu babayitenga eggwanga naye bw'okwana ku mukazi omuyindi agoba misinde omuddugavu muzzukulu wa sitaani embadde nkiwoono kibi nnyo okusosola omuntu olw'eggwanga lye kibi nnyo omuntu okumusosola olw'eddiini ye ate ono kyagamba kansoni Sima mbu Abanyarwanda babasosola kya bulimba Abanyarwanda be basinga ebifo ebisava mu gavumenti ya Museveni mwebali nze nkuwe na bano boolaba beyita Abanyankole si Banyankole abamu 90% kubeyita Abanyankole si Banyankole era ensonga twaki twabagamba nti ffe we are looking for better Uganda not a better tribe nze kasita nkusanga ng'oli ku passport office n'onsaba ebinkwatako nti oyogedde oli Luttamaguzi mpe ebikukwatako tambula ng'Omuganda waki ate neekyanga n'ombuuza n'ekirala era kino kye twagala okubagamba bino nti effujjo lye mukola wano osobola okugera n'olikola Rwanda si kyangu osobola odikolera Kongo Kongo teri bannayuganda bazaaliddeyo bewasirizaayo Tanzania tebaliyo obeegindi kakati kino kye tubasaba kusebo kansoni Sima debate eno egenda kujja mugirete mu parliament mugitika ababaka
nange nja kuyambako n'ababaka abalala nti ffe kye tutunuulire twetaaga Uganda serving bulungi ddala buli obeera wano we are one family as long as you are in Uganda we are one family bano abaagala okwesukkulumya mbu simanyi ffe tuleeta gundi ntubabuuze teriyo mawanga balala gonga kitulya wegazze nga go tegajja kati ne fujjo lyammwe lumukolera wano lye mwagala okuleeta wano fujjo lyammwe lye musiikula ne bamukasambidde n'omubuuza nti gwe mukasambidde erinnya lye ery'Ekinyarwanda gwani n'otasobola kweyita anti kati nkugambe wakyate gwe omuganda gwe weetwale leka gakibayo aleete wano mugambe gakibayo kanso gakibayo olaba omuntu yenna asosola Omunyarwanda tuyite ng'omubaka wa Parliament oba ku immigration ne bwe naaba ne social wuliriza sebo ne bwe naaba ne session mu Parliament nga mpulidde nti waliwo omuntu gwe baganya okuwa nga munnauganda nga baganya okumuwa identity card oba enangamuntu mutuyite tukirwa raising nga matter of national importance because Uganda is one family nekyokubiri kyensembyayo bwogenda e Rwanda bino byogerera wano bya kiyaye bwogenda e Rwanda abantu b'e Rwanda bitundu 7 ku buli 100 balina national identity card za Uganda ne passport abamba zirina abasinga 70% atwabuuza bakuba ne twabuuza nti mukulu Museveni bwano banna Uganda abali wano kababa abanyarwanda abali mu Uganda kubanza I don't look at you as a Munyarwanda when you are in Uganda I look at you as a Ugandan bwe bino bye tudda mu kalicho za fenti ndi Muganda nga nze kubyefe mengo ono mukyoli newe obeera mu Uganda nkutunulyanga mu na Uganda era service zenfuna nze Luttamaguzi Omuganda gye njagala egakibayo Omunyarwanda z'abaafuna sebo Dr. Sematiko njagala kamuwaddeko sebo ogignore ngidde obuzebuza ku bantu sebo kamuwaddeko kizibu nnyo okugyewala olw'ensonga ziringa bbiri namusiza ba panelists w'ekitiibwa Luttamaguzi n'okumu nsabira suuke mangu bulungi yakuona muganda wange ate ne kanso ne simu nze muleetedde yakatonda ntuusa akote kanyweka ntuusa olaba abantu bagenda ne chapati mu kooti nga bagenda mu kabineti ntuusa okusaasira kwange eri abo abafunye ebizibu mu wiki gye tukubye amabega ate n'enjozayoza abafunye ebirungi nkozesa omukisa guno okutegeeza nti ku lunaku lwokubiri twaliyo mu kooti ku taxation era twagenda okuvayo nga tuvudde mu miliyoni 438 nga tuli mu miliyoni 5 mwakanya ekyo kirungi era zikyali nyingi kubanga omuntu akubbye ate omwebaze ng'omwebaza n'obukadde 5 kiba si kyabuntu mukyali mwatano osasula mpola mpola obasasula mundi gumu ebyo byonna tugenda kubimaliriza bakanso bange bakyayongera okulaba nti ensonga etanyizibwa naye njagadde bonna abannamityana North bakimanye nti wenjogerera tuli mu miliyoni 5 ez'okwebaza ekitibwa Kibedi okutubbira akalulu oba okusasula byayino na mukalulu ensonga ey'okubiri njagala okwongera okutegeeza abalimi b'amajaani mu Uganda yonna nti ensonga yaffe tugisosowaza nnyo era tusuubira nti kabineti eneetuula ku balaza oba ya wiiki eno ejja kwongera okuteesa ku nsonga yaffe nga tunoonya bailout eri abalimi ate era ne factories zaffe zonna eziggadde zisobole okubanga ziggulwa ekisinga okukwewunyisa nti amajaani ga Uganda tugatunda mu katale kamu ke Mombasa naye wiiki eno gye tulimu President Ruto wa Kenya yatongozza the first Tea Innovation and Technology Academy Liptom mu Kenya era bwe badde boogera speech zebadde nga atongoza academy eyo okulaba nti bafunira bana Kenya emirimu n'ebbeeyi y'amajaani yayongedde okukaatiriza nti ebijimusa yabisubsidizinga ne packaging materials ez'amajaani basobole okutunda agawedde ewaffe ebyo byonna titubitunulamu ekyasinze okuneewunyisa nti babadde bawaayo n'obweyamu nti omwaka guno Kenya nsanyufu nnyo nti ebbeeyi y'amajaani g'omulimi erinnyemu evudde mu siringi bw'oteeka mu za Uganda 714 netuuka mu 8
mwatano agafe gabadde kumegali mako 10 mmeka agafe gali ku 45 kati wenjogerera gali ku 18 bannaffe Kenya gali nyabulinyi era ne bagamba nti basuubira omwaka we gunaggwerako ebbeeyi ejja kubeesinga nawo era n'abalimi bajja bawa bonuses ago twogera ku kiro kyokka ewaffe nga tukkirira kati tuli mu 18 kyokka omunozi omuwaako 10 kitegeeza nannyini nnimiro asigaza 8 tikiwera ate kuliko transportation majani nga mugakkirira yali badde nayo kina 10 kati kyovola nti abasinga abaffe bakuula makuule era bangi nnyo bali mu nalabye osibwa onali mumbwate kamwa nga akasayi kakati kikulaga nti obukulembeze ffe kyeva tugamba abantu nti singa mwakkiriza National Unity Platform nekwata enkasi singa kati tulinga bannakenya era naddala abalimi b'amajani oba President Ruto asobodde okukyusa obulimi bw'amajani ne babeera nga kilo bagijja mu 85 ne Uganda kisoboka kuba ffenna twali tutunda mu katale era tutunda mu katale keekamu naye bukulembeze bokaki kyekikulu njagala okwogera kuba Mityana North yemu constituency esinzaamu Abanyarwanda yes kikwatira ku ddala ekyo era nze bwe nalinga mu parliament bangi nnyo abajjanga okusaba passport nga balina okugenda n'endorsement yange era passport office nga bamanyi era ndoza buli bandabanga baga nti aleseyo Munyarwanda omulala wuuyo naye ensonga ziri bwe ziti ekisookera ddala constitution yaffe eri clear nti abantu abajja mu 1926 okudda maaso buli aliwo ku 1926 abo balina bajjajjaabwe era bangi nnyo bwe nagendanga nga bwino waali kitange yajja mulimu olina agamba kitange yajja mu 26 oba kitange yajja mwana n'asenga egindi yajja kuba kyeyo kuba bangi bajja kuba ekyeyo ne kategori esinga okuleeta obuzibu era kyovulanga aba passport office bafuna obuzibu bangi nnyo bajja nga bazzenga ba refugees ne batwala mu refugee camps ne baddukayo ne bataligeralizinga kufuuka Bannayuganda status yaabwe yasigala ba refugee baddukayo mwangweri gye baali baddukangayo kiboga nada naye kolera ebibye n'agenda akola ebibye n'asenga ku kyalo kakati oyo bwe bamubuuza wafuuka otya talina era njagala kansi kyakitwale nga akitegedde bulungi nti aba basinga okuba enduulu kubanga ze passport aba Mityana North banjulira bangi nnyo benasobola okufunira passport bw'abanga okujja Uganda kulambulukudwa bulungi bajjanga yajjanga refugee ngera ya following status ekyusa okuva mu status ya refugee ofuka citizen kakati bwe babanga ekyo tebakikoze ne bagala bwagazi special status kigenda kuleetawo obuvuyo kubanga kati tebereza genda wane bombo tetulina abanubi we bali bava Sudan wawuliddeyo munubi akaba nti bamuwa passport abanubi bo baziba kubanga bagoberera emitendera egy'okusoma nze nkubulidde akasookera ddala nti abantu abadduka mu refugee camps ne bajja ne baregularizinga kati be basasulira ekyo kati n'olwekyo nze njagala akitwale mu mutima mulungi nti nze Bannayuganda nga Banyarwanda aba Mityana North obuzibu obwo badde tebabuyitamu kati sa kwate era bangi nnyo migration bagenda ne batuukira ddala ne ku kyalo ne babuuza lwamuno mumanyi bagenderayo ddala ebitongole ebiri siyaasi kati na kuzino bwanga kituusaawo ekizibu kiri mu immigration wali ekizibu aba migration yabo baba tuusaawo naye nga kozo gitegedde kakati nisima singa akubuulira nti jajjange yali mu Nangwali mukibali eri mu Nangwali Kyangwali n'agende nakasongola n'agula ekibanja kati oyo yafunye obuzibu webale nnyo kubanga yaganda okulera Dr. Semakula tangaza bulungi ku nsonga ono Luttamaguzi zeno nange nandiyagadde okwongera ku nsonga y'Abannarwanda nange ndi Munnayuganda ndowooza etteeka limalira ate Uganda y'ensi yakajja okubeera mu refugees abangi naye abalala bonna nga tebakuba ndu tulina aba refugees akakadde kamu n'ekitundu
Luttamaguzi waliwo omwami bamuyita Dr. Amos Nyesiga ali Gomba mu West agambye yogera ku nsonga bbiri nabo bayina abanyarwanda abazaaliddwa mu Gomba abafuna obuzibu okusomoozebwa oyogere ne ku nsonga z'ettaka bayina ebizibu by'ettaka ngenda kubuuza ku bantu buuzaako tugende mwami ani oyo gwogambye Dr. Amos Nyesiga Gomba West. Dr. Nyesiga alina okimanya abanyarwanda bannayuganda abanyaganda nyarwanda babayita abanyarwanda bali nyange njalo kwaka contribution ku nsonga y'abanyarwanda oli mu lunyarwanda sirulimu lwaki abanyarwanda mubateeka mu constitution ya Uganda ng'abanyarwanda lwaki tubasaamu ng'abatuusi oba abahutu anti kakati kubanga Rwanda teriyo bannarwanda abanyarwanda bali mu Uganda kati wuliriza be bali mu bifo ebisinga ebyobuvunaanyizibwa bebeteekamu Rwanda eriyo batuusi n'abahutu anti kati atovu wano ufo tulina abanyarwanda kati wuliriza bebeteeka mu constitution kuba be bagikola gwe bwoba gwe nozanze gwe bawadde twalina minister constitution affairs Kasana Sam yalina okuteekayo kakati ebyo bye baleeta Kirenga yakulira ku scholarship yasomera ku scholarship y'Emmengo Kirenga bonna munanga abasajja abo balaba bonna abanyarwanda n'abakungu bonna bolaba abanyarwanda tubababoola olusanga ffe tumanya abakungu bangi abalina amanya g'Ekiganda naye nga banyarwanda naye ffe tetubaboola kuba tumanyi ti bonna bannayuganda ffe kye tutunuulira wano bino Museveni yabibaleetedde n'okubibaleetera ffe tutunuulira ngala ya muntu abantu bali tebeesosola ku mawanga ngazi okola mirimu gyo nona akola mirimu gye ffe wano omuntu teyesosola ku mwanga ffena kye twetaaga ye Uganda etambula era twagala kubagamba mu abeesukkulu myambu simanyi ffe ng'abanyarwanda mulabire ku banubbi abanubbi bali eri bakola gyabwe bava Sudan abalundi we bali kabaka n'abawa ettaka ate mwe mwali agaddenga nnyo ne kabaka nze waliwo be nasanga ngaawo abakungu emmenga awo nga mulaba musajja munyarwanda naye nga linnya lye lya Kiganda ne bakumbuuza ati ate oyo ti ayo mukungu n'omugamu agende akole emirimu gye musajja so kano ngenda kubuuza ku bantu abantu mubaleke nze ndowooza eggwanga ly'omuntu teriditamining bwafaanana oba kikula so kufa n'omuzungu naye ng'oli musajja muganda wawa wano n'ayimirirawo n'alabaho nalebo Luttamaguzi naga nti ono si muganda olwenfaananaye tolaba nze ninaye muganda wange yazaala omurasha mukazi omurasha muganda naye yazaala mukazi murasha kati omwana oli afuweeta oluganda naye nga murasha muzungu kakati ne partner wange ye Yusuf Sembatya mama we yali mu Egyptian kati afu oluwalabu oyinza nti simu ate ekyo nkiggalawo temulina kwekubagiza mwe nti tubanyarwanda simanyi gundi ga kibaya tulwanirira abamu batya n'okweyita amanya gaabwe ag'Ekinyarwanda ne mwepaatiika amanya n'omubuzo oyo atya n'okweyita erinnya lye Ekinyarwanda ate yalwanirira abanyarwanda mbalape eyo kakati onaleba otukubye nnyo nofa kimunongo sina kyenfa kakati ekyo mukigalewo twetaaga Uganda etambula oba oli waggwanga ki era nze mukireete tubalwanire ku parliament bwe ndaba muntu ali wano mu Uganda ku fulo nga tebakuwadde passport nange kinuma bagikuwe lwaki tebagikuwa ng'oli mu Uganda lwaki bakususola olw'eggwanga lyo ate nammwe bwe muba mufunye ku mukisa ogwo temwesukkulumya kwangenda nenda banga mwegira mbwatefe batusola nga abanyarwanda bakulu eby'ebitongole by'amagye ebisinga wano lwakuba ffe tubaleka ne mwetuuma abanyankole n'ebitongole bya gavumenti byonna ebisinga ebya intelligence biki abakwata abaana baffe abanuupu ne tubalabaawo ne tuseka ne tugamba bano abasaba ate okubaliko gunayizinga ate be bawamba abantu baffe wano kwe tubaleka ne mukola effujjo lyammwe lye mukola wano ne mwetuuma amannya amalala ne mugulira ebitongole naye ffe kye tubasaba twetaaga Uganda etambula era kwali eyo sewo ngenda kubuuza kwali kwali eyo awalana munno olw'eggwanga lye oba tolina magezi bw'owala n'omuntu olw'eggwanga lye oba tolina magezi golooza Katonda tutona nga tuli b'amawanga ganjawulo yali musiru tewali yakola application okubeera omunyankole oba omukiga ate kino kye twagamba Museveni yakola ensobi era n'abanyawulala bakyogera okuddira ensi y'abanno n'ogifuula eggwanga
teri tewali gwanga litibwa Abanyarwanda. Ne Rwanda tebali. Banyarwanda is a state. Ne Rwanda balina Batusi n'Abahutu. Na wano wekyali badde nti mu Uganda mulimu Abahutu n'Abatusi. Ne gwo okuddira ensi y'abanono ogiteeka wano mu constitution yimbo mulina bye mubala biwanvu simanye by'empaya zammwe. Simanyi bikyeri. Kyali kyakubala nnyo. Balina bye babalambu wano. Abana bye babala constitution. Anti kakati ye. Owekitiibwa Honorable Luttamaguzi. Ekyo nkigaddewo leka mbuze ku bantu bantu. Tujja kusinkana mu board room. Kigaddewo bw'oba olumwa ripoti yange. Ebeera issue ya kuwana constitution. Olo ye. Ebeera criticizing. Teba ye. Kosa bwe banonje baya president. Ate tebasiima na busimi. Ebifo byonna byonna ebisave bye Benjamin Odochi omulamuzi. Byonna ebisave bye balimu bye bawamba n'abantu. Abalamuzi Benjamin Odochi yakola draft constitution. Yes. Yetaba mukola. Almost yagidraftinga yonna. Siya kaso katende sempe bwati yali. Ne yaliko Odochi ya. Sebo mpagira mbuze ku bantu. Mpadde mbuze ku bantu. Ekyo tukigaddewo. Kambuze kwa ekyo tukigaddewo. Bowuliranga bakusosola mu Uganda nonya ekibanja ewalala. Dr. Amos Nyesigo w'Egomba. Dr. Nyanti kyengendako ekya Dr. kyagambye. Kinduma nnyo omuntu okumuma passport nga Munnayuganda oba national identity card. Respect Ugandans irrespective of their tribes. All tribes in Uganda matter. Yeah, true. We are all equal. Teri nti kana aka tribe kali eyo simanyi kaki mwenna constitution ebawa equal rights. Ekyokubiri kye mulina kyoyogeddeko ekyettaka ekyo nakyo Mugomba West eba abantu b'Egomba mulonda bubi mubeere eyo ebyo muboneebone. Honorable Robin Rwakozi mugume Nofa Kimunonga amundeke agende obude butugwa kakati sebo kamange nzikiriza nsooke okubuuza ku bantu baffe abatuuliriza naddala ab'enkiikirira mu palamenti abantu b'Essemuto mbalamusizaako nnyo ab'Nakaseke Kaasangome ne Kapeeka naye Professor okubuuzaako kanso ga Kibayo ne Dr. Sematiko n'abantu mwenna abatuuliriza waliwo bannaffe ababeera Bulaayi eyo ababuuza ne batubuuza olumu balowooza nti tuli bakozi ba radio beat tukulabye nga tetukuwuliriza n'omuganda asiri mukozi wa beat nange professor yampita ate olumu ampita nemba nga siriwo. Njagala kwebaza Musawo Matilda naawe kampu Luttamaguzi mbuuziza nti wawonye nja kuwona omukama ali nange ne mukulu Yahaya Mubiri ono kansala wa NRM weri waffe Kapeeka abadde n'omukolo gwe ebutakuli wali eri Kapeeka agwo okukola hija yakomawo. Naye siriwo ngenda mpona nja kuweerezaayo embuzi ojja kuyitayo ku kampu Luttamaguzi bakweyo embuzi utemu embuzi n'enkota za gonja 2 kansala Yahaya Mubiri nze wakisiba wa matooke mba wagonja mulye kubanga abantu b'omu Buganda mwekubagiza nnyo. Waliwo ebintu gavumenti byetalina kuwa nze ndaba nze omu ku baali sooso gende wa Museveni era singa ndi minisita anti agaba obwa minisita asula waffe Sali Musale nenda mugamba nze kuba osuubira okujja okulomba tojja kundabayo era yensonga lwaki bano mbakubiriza nti mukole oba minisita babu kuwadda. Yes, oba minisita babu mweno gavumenti y'abatuukirivu. Kagaditsewo mukama wange ombabuuzizaako n'okusaba ab'ekitongole kya NEMA. Abannema mwatandise okukola effujjo nga mugenda musaawa emmere y'abantu gye baateeka mu lusenyu. Tetuganye waliwo zino ensenyi eza gavumenti ne waliwo n'ettaka eririko ebisenyi. Ngomuntu alina ettaka nga liriko ekisenyi nga kiri recognized. Bw'oba ogenda okusaawa emmere tubeegayiridde nnyo abamu mujja n'obusungu beeramu ke bayita obuntu. Osanga oli ataddewo amayuni ge lumonde we muwogo we mu mbeera eno etali ya bulijjo n'ogisaba bangambye kye mwekozaawe Kapeeka era njagala kunoonya omukulu wa NEMA mugambe nti ssebo tetuganye mubeera mu ofiisi naye nga tone-executinga mulimu gwonna ng'olwana nnyo sooka oteekemu ako obuntu obuuze nti kino kisenyi kuba buli ttaka libaako ebisenyi erisinga kino ekisenyi kya buntu oba kya gavumenti then olyoka okola implementation naye ate tekisobola nakukola bubi nga ekisenyi waliwo ebibaga
gazetted ngacho kyatekebwa kya government ne toveri ngosatu omaye abantu tebamanyi nti ekisenyi birina okuba gazetted nti kino kiri gazetted toveri nosanga nga ntadde emmere yange mu kisenyi ekyange ate nosawe emmere yange nga tekiri gazetted ate n'abantu olw'okuba bambi abasinga ensi baweddemu essuubi okumanya kutono alaba omusajja asaawa emmere ye tasobola kumubuuza nti ndaga ku gazeti y'ettaka lino y'ekisenyi kino kyosaawamu emmere yaffe sekyo ntandise nakyo era omukulu wa NEMA ngenda kubanga nga nkunoonyako njagala kukulisaayo nnyo banna ow'ekitiibwa President Robert Kyagulanyi okutuwangulira engule eno ey'emirembe mu nsi yonna yavuganyiza ne Papa Francis n'avuganya ne Clinton n'avuganya ne former secretary general Ban Ki-moon bino bya level ya waggulu nnyo bya UN yebi organize olumu mpanga n'ebyammwe ate kati kino fe twagobye Papa nti si yawangudde ne mupanga abantu babadde batano naye yawangudde Kyagulanyi ne mukwekyo ne mugandi Papa yawanguddwa Kyagulanyi kituufu ne Kyagulanyi mukatuli kinga Papa mutuso kupanga sikupanga bino babirondamu si bya Uganda ebyansi yonna Kyagulanyi yawangudde engule y'emirembe mu nsi yonna babadde balonza abantu batano mu nsi yonna balonze President Kyagulanyi ne balonda Papa ne balonda Ban Ki-moon former secretary general UN ne balonda Clinton wabaddewo n'omulala kakati ya Kyagulanyi n'abawangula sebo twagala okuyozayoza muzzukulu wa Kayiira olw'engule bano bannaffe batera kuwangula nkule za butemu eyo Kongo wawa naye okuwangula engule y'emirembe naye abamanyi abawangula engule z'obutemu Kongo Iraq naye okuwangula engule eyo si kya bulijjo sebo n'olwekyo nga ngenda njagala kusaba omusolo guyitiridde abantu baffe nga kanso ga Kibayi bwe yabagambye obwavu bweyongedde mubabadde ng'osaasanya emitwalo 10 mu mwezi tukwegayidde katandi kusaasanya emitwalo 3 nakirabidde ne ku parliament yange nga tugenze wa right honorable speaker Anita Amongo twabadde tulina kasente kafefe mu parliament bakusasula nebe bayinza okusasula nga ate sente bakwe tukusasudde naye cash flow taliwo ate baba zijjewa ne bakugamba anti bagaye tukusasudde ne cash flow taliwo ngoli wakuwa check nti kusasudde naye cash takola ki erinda ko weziri ojo zifunia promise speaker Anita Amongo n'atulabula n'atugamba ababaka ba parliament buli omwali no okulivinga within kuba badde wana badde bagamba musimanyi parliament yayongedde padiemu yayo nabo manyi bine bya social media byo fe tubigumiranga abakulembeze naye abantu bafa abomu bya lutongera okubasaba obwavu bweyongedde nnyo ate no government tubadde tugikabira buli jondoza professor lwokuba simulimi tinosanga omuntu mu kyalonga yali makasooliwe niye sebo natuuka okungula nga kilo egula siringi 4 kilo 5 embeera abantu ate balina okuzzayo abaana ku masomero imagine nze professor babadde banzijanjabidde milioni 3 era singa wabadde nakaseke singa mbadde sirina sente mbadde ngenda kufa ku kemike yanjokeza ku lubuto kakati sebo kye tusaba abakulu abali mu government obwavu bweyongedde mukendezeeko ku misolo mukendezeeko n'okwejalabya mu biro binonge eggwanga liri mwami Museveni lwaki okyali n'abaminisa 82 baminisa 82 abawabuzi ba mukulembeze abatamulaba baladdisa olukunkumuli olutategerekeka na mulimu gwabwe gwe bakola okujjako okwenyigira mu kubba ebibanja by'abanaku n'obeerawo nasanyuse nnyo wa General Kahindo Tafire namuwandikidde ebbaluwa yange ye minisa wa internal affairs nampita nangamba Major General retired Kahindo Tafire namuwandikidde ebbaluwa yange nangamba Luttamaguzi tukulira nnyo ng'oyogera ku nsonga eno ku radio naddala ku beat ensonga y'abapoliisi okusula obubi nandaga plan nangamba kino naffe kitukoze tulina plan yaffe okubazimbira amayumba gonna kwetolola eggwanga nene mugambo okubazimbira amayumba kikulu that's very okay tubadde tukyogerako ne twogere ne welfare y'abasirikale abatukumba abapoliisi n'abamaje kinuma nyonze nga Luttamaguzi member wa parliament nga bwentambula mu ggwanga ompe emitwalo 4 olunaku lumu nga ndi ku mirimu gya parliament naye nga kati tugenda okusuka Kampala naye nga omusirikale wa poliisi
police alina ne family ye omwe mitwala ana mwesatu omwezi mulamba oyo aliwerera ddi ku mwana nafuna quality education obogenda musomere ddungi kati ekyo sebo nakyo n'ekyettaka mukama wange engeri gye ndi shadow minister w'ebyettaka kyensembyayo yes abagomba wesi abo saagala kubawuliza balonda bubi bwe mulironda nuupo mulifuna obuweerero maliza kyebyettaka njagala kwebaza right honorable leader of opposition Joel Senyonyi yes mwabadde mulayira twabadde tulayira mukulayira kwaffe n'atugamba nti kuba nali namugamba nti bobeera leader of opposition nze mbadde mu bifo mu parliament go wakajja kino kisanje kyange kyakubiri leader of opposition in parliament yes leader of opposition in parliament emirimu gye kinaana ku buli 10 agikolera mu field sibino bya fulo ya parliament ule babajjako emotoka ne zidda doesn't matter ne bwotambuza ebigere no kifo ky'obubaka parliament kigenda abatambuza ebigere basiro kubanze ntera okulaba abantu wane waffe nze nine emotoka ezange nyinza n'okugamba nine mu ku motoka jotasobola kusangano mu Uganda naye ntambuza ku bigere nendaba nti abantu bano betukulembera wagula akawumbi gwe bimanyi nze motoka ezange manyi gye ziva nze nembuza abantu bano betukulembera babeerawo batya n'odaba ng'omuntu ava ematuga n'atambula n'ajja e Kampala olumu bambi n'ezimu batambula kati wekitiibwa right honorable Joel Sonye leader of opposition mu parliament twamusaba nti beerayo okwoyogera oluzungu lw'osobodde okwogera kubanga mu nsi yonna teri parliament yali egobye dictator nti ababaka ne boogere ne bafuweeta oluzungu mu dictator n'adduka emisinde mu state house dictator yenna omwaŋŋanga obachita abangereza bachita all the bull by the horns omwanganga mu field noyogerako wano byoyogedde kubanga wali eri bwe mumale ebiseera ebisinga mu parliament dictator agamba they are massaging me politically gwejola beera mwami Museveni yagamba sibika parliament Anita Amongo yamugamba nti bwolaba opposition ayogera muwere ddala okusinga ow'NRM lwaki anti kakati yakugamba nti obabongoserezaawo naye bw'omulaba agakirike mu mujjeko emmotoka omugambe nti Joel emmotoka yo tegenda kolagidesebo mukaye kembadde ngira kana ak'ettaka konzijeeko kinalayidde nga minisita ow'ebyettaka era olutalo lwe tugenda okutandikirako kyensaba right honorable leader of opposition Joel Senyonyi kubanga yatugambye olunaku lw'enkya tugenda kulambula dwaliro ly'erubowa ya ssente naye njagala kusaba twafunye ebiwandiko mu parliament nga Museveni Luzira ya mutunda Ekkomera lye Luzira yalitunda lyonna ya mwazika ya mutunda yalitunda nga bwe batunze ettaka lino lyonna investor bali babazika bazitaka ati tebabazika balitunde ettaka lye Rubowa omugwira buli ettaka mu Uganda Luzira liri kama Ekkomera lye Luzira kati banoonya kugula square miles 3 we bagenda okuteeka okuteeka Ekkomera n'ekisinga okutuluma okutunda si kubi niba nabasajje mugwira tebamuguza omugwira bamwazika anti nkugambye wano byanjawulo gendo laba abasudani abajjudde Luwero batebalina square miles wene byane buli asanga professor Ngongoba tusaba bana abasajje gwanga nga balitunze lyonna balimalawo nga banansi mutunula butunuzi sogera ku banansi bano be bagulira obusente okubongota kuba tulina abakulembeze banansi nga bavuddeyo okwogera naye bonna babagulagula kakati ate tuvuddeyo nkuwa kyakulabirako oli musajja muganda ebbaluwa yazze oli musajja muganda oli musajja wa Uganda atunze ettaka lye ebbaluwa egambe ebbaluwa egambe etya nkuwadde kukadde ku sekendi zange neyanziza nnyo kuba wagirabye nsaba munna Uganda atuwulirize ebbaluwa owekitiibwa president nze nalabyeko yali awandiikira minister wa internal affairs Kayindo Tafiri Major General retired Kayindo Tafiri ng'amugamba waliwo erinnya linvudde mu muto wa investor oyo gwayogerako ng'amugamba nti ayagala kulaakulanya ayagala kulaakulanya awali Ekkomera lye Luzira okuteekawo modern facility ya hotel ekyo kimu ekyokubiri essaawa zino bw'ogenda Luzira nze afunyeko omukisa n'engende kati olikwata avudde ku mulamwa kamalirizeho naye bw'ofunako omukisa n'ogenda Luzira ekyamazima we bali
wachi watono okusinzira ku population ya Ntawajja now kati bagamba bafune ettaka identifying ettaka ebuyukwe mu district y'ebuyukwe baguleyo square miles meka satu bateekewo modern facility y'ekkomera ayine ekkomera lya mention in facilities honorable Luttamaguzi abadde akola mu UN abadde akorayo amanyi facilities ennungi ez'amakomera nti wali ne bwe tuba twagala okuzimbawo tetukyalinawo ki ekirala awantu wali bwe watunuulira Luzira walinga awali industrial zone genda yurabe amakolero sige gasingawo obudde bwange nkujjeeko mbadde nkwadde kaseke amakolero naye si makolero kati kitegeeza ti awaafa argument ya n'ensima egamba awaafa kati kakati omanyikaze yamuwadde omanyikaze yamuwadde oyika mmeka yamuwadde yika 3 zijja weziryawo obadde ki gwe woyita watono yika 3 ono wayita watono balime ne balime bane kakati twagala kubagamba uliriza sebo okuwaayo abasajja bano omanyi bageze enseno bagisaanyawo tulaba mu lukujjukujju tukole kikati egati uliriza ettaka ly'emulaga eryaliko doctors quarters olimanyi ono Dr. Sematika alimanyi basooka kuteekawo kitongole ky'amagye kya Semayi ng'olwo balibala nga balibala bwe balo kiteekawo bajjukira wali omusawo batosobola kusula wali Semayi kitongole byakwerinda ne bamala ne babajjawo ne bagaba abasirikale tubajjewo kakati tuli wadde investor waffe investor abo omanyi be bakolera wano bawa studio paleria wano maso nkugambye ba investor abo omanyi be bakolera gwe kyenkubuuza wano ba investor omanyi ba investor abo bakolera kakati twagala kugamba omukulu ono twagala gamba omukulu ono fenna twagala enkulaakulana naye omuntu ajja n'atunda ensi yo ng'atunda kimu ku kimu ate mwegendereza abasajja bano buyinza okukeera enkya ne bagamba gavumenti ye China nitubaguziza Uganda yonna mumukyali mu lusaago tubakyalina nsonyi katukomewo ettaka pulezidenti yawaddeyo investor yeka 3 akulaakulanyewo ekkomera bayitwale ebuyukwe kusinza ku kanso n'ensima bwagambye naye gwe kyembuuza profesa n'omukulembeze w'e Kenya naye Kenya agitunze bwatyo n'atematema n'owe Rwanda atemye eteme bwatyo n'owe Kongo atemye eteme bwatyo